embaga celebration eri gwe ne balo nti mutuuse wano era n'abazadde bamwe babasanyukirako naye embaga ate same vein it's a celebration against your enemies. Era ku mbaga kuyita balabe bo kubalaga nti mwali mulowooza tekiribaawo. Here we are. That is the thing. Ebyeraliikiriza abagole balina basenga ababwe abatabaagaliza. Ate nga they are very focal mu mboozi eno. Balina ba girlfriend ababagamba olunaku lw'onoowasa awokoza a chaos ku mukolo gwe. Waliwo ne bagamba nti ssebo olunaku lw'onoofumbirwa ojja ggwa eddalu. Those fears are there. Waliwo omugole yankubira ku lunaku lw'embaga ku makya ssaawa 9 ez'okumakya. Nangamba kyamagero. I'm scared. Sigenda kujja mu church ne mubuuza kinangamba Ronald yangamba olunaku lw'enfumbirwa lw'engwa eddalu. Omwana amaze bulayi emyaka 12. Akomewo wano nenge erifiye ekyamulimu. Nengamba management kanvuge emmotoka ngenda kulaba abagole bano omugole afunyemu okutya. Kasukunze ndabye ebintu mikolo waliwo lumu omugole yali musajja nga ayagala nnyo maama we. Taata we nangamba nti gwe musiko nze byonna byokola tokkiriza mukyala wange kwogera. Batugambye oli mukugu ndi mga yes I'm a professional on this and we're going to have a good day. Nangamba byonna byokola tokkiriza mukyala wange okola ki okwogera. Njogera n'omugole mu mugambo wa taata wangambye nti your mother shouldn't speak. Nati wagambye yagala kwogera. Nagamba Andrew Daddy muveeko maama ateekwa okwogera konze kale. So what do we do? Do you want your speech to come first or weyagala eggwe? Nagamba nze njagala speech yange yeba esembayo. Nga kirina pros and cons, but if that's what you want, you're the client. Nga taata gy'ayogeraawo ng'amala okwogera ng'atuula naye nga maama omulabira ddala si musanyufu. Tutuuka okutuula embaga etambula omugole atuuka nga speech esembayo. Omugole agamba nga sinnayogera I want to invite my mother. Mama nga atukubisa aleluya ez'amaanyi. Yagamba ekinkubisa aleluya ezo Katonda wa kisa era wa kitiibwa. Amaka g'abamusiitwa mwaloga abaana bange mulowooza tebalituuka leero weebano bazzeemu ate bamama babeera n'ekkulu engalo ne zivuga. N'agamba gwe Penny ajjamu embuto mmeka 2 oba 3 ez'amutabani. Omuzeeyi agenda okuva ebweru okujja omukazi ku muzindaalo. Damage was done. Nangamba I told you not to allow my. Namugamba it was not me. Your son did that. Bagenda ojja bati but damage was done. Nga bano boogerako we bali awo. Mu audience mwennyini. Era ndowooza bwe nansi nafa njawandika akatabo by'endabyo emikolo n'embaga. Lumu nasangako best man ng'ali ku mugole omukyala. Bino bagamba bagende bakyuse nga tavaayo. Eyo mboozi ya lulala.